Hi everyone, thank you for watching and thank you for sharing, caring and thank you for supporting Hajjati zuulah bambi mama wa Nisha. Era olunaku olwaleero tuzze wa Honourable Florence Kiyingi because yabadde ayagala kuba nga ayogerako ne Hajjati. Hajjati tuyite wano ayakwogerako ne Hajjati okuba ku nsonga y'omwana wetu tusobola okulaba how she can help. Hajjati y'omwana ali ate asuze oti wasiko cells. Ali ku oxygen kati mulekedde mutabani wange omukulu mukubidde ne mugamba jja abeerewo tupape tusobole okuddayo amangu. So katusooke tulabe ku Honourable, you can join in tulabe Honourable kyagenda okuba ate atuyambamu tuyingire amagulu gakuluma olabye. Tundi giri ebiri egyasooka omwana agamba Haji yali tanaba kugenda Sudan nekihappeninga emirundi ebiri nga tuli mu nnyumba ya wansi nga tetunnabasenguka kudda waggulu. Kati bwe yagenda e Sudan n'amalayo ebbanga lye yamalayo n'akomawo. Nze kye nzijjukira yakomawo ng'abaana batandise okusoma mu second term oba first week oba 1 week and a half kye nzijjukira. Kati ate omwana agamba omulundi ogwokusatu gwe guno gusembyeyo wano kyahapeninga ku Saturday oba zaali nga oba nga 29 ku Saturday guno omwezi oba guli oguwedde oba nga 29 lwali lwa mukaaga ye kyagamba. Kati ne ku Sunday yali azzeeyo omwana kwerwanako. Kati nze amawulire ngategeera ku Monday. Step sister ng'ayogera. Yes, step sister yajja nze n'aŋŋamba nga n'omwana tannaŋŋamba. Naye kati agamba emirundi egyasooka nti kyahapeninga nga Haji tannaba genda Sudan. Kati nekyahapeninga twice ye omwami wange n'agenda e Sudan. Bwe yagenda mukomawo omulundi ogwokusatu gwe guno gwabaddewo recently. Kakati okusookera ddala Hajjati nkulamusiza era nebaza Ruth mukwano gwange olw'okubeera nti nno nalabye nga kyaliko kiyamba eggwanga era mwebaza okuba nti akiremeddeko n'akigoberera kubanga ensonga zino nzibu nnyo era abakirimu bonna babeera boolekedde olusozi gambalagala. Era mwebaza nti asobodde okulabula eggwanga kyekigenda mu maaso. Abakyala bangi mu bulamu bwabwe batuuka okufa ng'emitima gyabwe tegiliwona n'amaziga gaabwe tegalikala. Their hearts will never heal and their tears will never dry. Why? Olw'okuba nti nno olw'okuba etteeka lino yeetaaga okukyusibwa erya rape and defilement lirimu ebituli bingi nnyo nti abateeberezebwa bonna bakati oba Haji kogamba bwe twogerera suspect era toyisobola mujjako linnya suspect ne bwe tuba tulumwa tutya okutuuka nga bamaze okumusalira omusango ng'omusango gulimu n'ebizibiti nga abasinga obungi abakwatibwa we batuuka okulemererwa ebizibiti kubanga osobola okukakasa nti omwana yakwatiddwa naye okukakasa nti eyamukutte oba n'enkwanso ze bamusanzeemu zeza Moses. Kuba Moses ye buli bwabeera mukomera baba bagenda bamuwa amagezi bongera okusoma etteeka balifuna era ne balooya be bongera okutegeera ekigenda mu maaso. Mpadde kyakulabirako. Kati ne bamugamba nti nno olina okukakasa nti enkwanso eziri muli mpadde kyokulabirako zifaanagana n'enkwanso zaani z'omuntu oyo. Okuggyawo embeera egamba nti oyinza okusalira omuntu omusango atali yeye ali innocent. N'olwekyo abantu abasinga abakwatibwa ate naddala abasinga baba tebannatuuka mu myaka gitegeerekeka kwenyonyolako abanga tasobola kubuuka lutindo wakati wa kakasa kooti nti nno ddala ekyaliwo kyekyo ekyakolebwa omuntu bwe basimbye mu maaso gaabwe. N'olwekyo be nawulidde enteekateekayo eno nze ng'omuntu alumirirwa ennyo abakyala n'abaana mu ggwanga nsinga ne mwana okwebaka nalabye ebintu nga 10 ebikulu era nze mmanya kubuuza ebibuuzo bya muntu ku muntu kubanga nze mba mmanyi gye kiva ne gye kiggweera mba mmanyiiyo
kubanga nataakiriza abaana n'abakyala ne famire zesukka mu 4,000 n'okutuusa kati. Ekisookera ddala njagala kumanya taata w'omwana yaani omutuufu amuzaala. Taata w'omwana omutuufu twayawukana bubi nnyo. Mu nsi mwali? Nze mutwala ng'eyafa ojja kunsonyiwa. Naye nga mwali. Kubanga abaali bammanyi n'emikwano gyange n'abooluganda basobola okujulira kino. Nze bantwala mu ddwaliro ne banzigyamu oyo omwana yennyini nga simanyi biri ku nsi. Omusajja yankuba. Olubuto lwa myezi 9 nzaalira ku biso bansala busazi. Dokita yali aŋŋambye wabulayo ennaku 4 ŋŋende bansala ensambya. Najja nalina amata gennywa ag'ekikeeto yagasanga ku kameeza ku kitanda nga neesibye akaleesu. Zaali ssaawa 4 akomyewo ewaka. Nanjiira amata ago n'atandika okunkuba ebikonde mu lubuto. Bantwala ensambya nga simanyi kiri ku nsi ne banzigyamu omwana. Naye empise mu bingi zituula. Omanye essimu ye ne gyali? Kubanga ensonga lwaki mbuuzizza ekyo nti nkugambye nti enteekateeka y'oluusi erimu ebintu 10 ate nga by'amaanyi nnyo byonna. Era omuntu atagoberera nnyo nsonga z'abaana mu ggwanga tasobola bitegeera n'atamanyi mateeka. Kati ekisookera ddala kwe kumanya taata w'omwana omutuufu kubanga omusango naye gumukwata ogw'okulagajjalira omwana. Era ojja kgenda okulaba nti bw'otegeera sitoori ye ng'era kati bw'otandise obbivaayo biraba. Biraga nti singa omwana ono abadde nga omwami oyo yakola obuvunaanyizibwa bwe nga teyabonyaabonya mukyala, teyamusamba, omwana teyatuuka kumpi ku njegwe gwe yakufiira mu lubuto, n'asobola okubeerawo n'amanya nti kizze tufunye omwana, n'amulabira ne babeera bonna. Basajja batono abagenda mu maka n'alwepingirayo abaana nga ne taata we wali wa mama wali oba ne bwaba tasuzeewo naye ng'amaka galabika nti galina protection y'abantu. Tubula nti abasajja bangi balagajjala ne batamanya biyinza kuvaamu singa ozaala abaana n'obalekera omukyala ne baba ba single parent, n'alowooza ku ssente n'alowooza ku kino n'atuuka okufuna omuntu omulala asobole omuyambako ku baana abo. Ate ng'oluusi omuntu oyo talumirwa nnyo nga bw'olowooza omuntu bwe yandibadde. Weewaawo nga ne bataata abamu bakola ekyo naye nga emikisa mitono nnyo. N'olwekyo omusango abapoliisi abamu gwe bandibadde batandika okunoonyeza ye taata w'omwana eyalagajjalira omwana oyo okutuuka okubeera nti omwana yakubibwa n'aggyibwa munda nga tatuuse, yakubibwa lwaki teyayambibwa, lwaki poliisi teyatwala buvunaanyizibwa kumanya nti kikyaloopebwawa. Naloopa naye nali saagala bamusibe. Okay. Kakati eyo story nayo eri awo. Kati era n'okutuuka ku lunaku lwaleero oyo omwami avunaanyizibwa okulagajjalira omwana kubanga omwana yatuuseeko ekizibu nga muto tannaweza myaka 18, ekitegeeza nti ekimutuukako kyonna mulina okunoonya maama ne taata bombi baba n'omusango gw'amaanyi. Kati ekyo nga nkivuddeko, ekyokubiri tulina okunoonya obulamu bw'omwana we buli mu ssaawa zino. Era amangu ddala nga bwe kisoboka nze mba handlinga cases kyensookerako ddala kwe kuwa omwana obujjanjabi n'okulaba nti nno omwana oyo obulamu bwe tebuli mu ddenja. Kubanga emisango mingi ogenda ogiraba muba mugoba kiri ng'ate omwana obulamu bwe buggwawo. Kuba temusobola kumanya bukosefu we bwakoma, extent of the damage ku mwana. Kuliko by'olaba ne by'otalaba. So omwana oyo okusobola okubeera nti tumujja mu ddenja tulina okutegeera nti alina okufuna obujjanjabi, ate obujjanjabi bwennyini obw'ekikugu. Era nja kutegeera off camera omwana wa waali era nina okulaba omwana oyo waali bwe kiba kyetaagisa mujjayo namuwa bujjanjabi mu ddwaliro erivunaanyizibwa ku kintu kyennyini ekyamututteko. Y'ensonga enkulu ennyo mu pulogulaamu eno kubanga ebintu bingi bituuka ku bantu mu bulamu naye bwe kituukako ate okufiirwa obulamu n'ofa ate ekyo kiba tekisobola kukomawo. Ekyokusatu kye tulina okutunuulira mu nsonga eno ye stigma ya maama gy'alimu. Maama w'omwana
ali mu mbeera nzibu nnyo 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 era nga kyensookera leero okumusaba kwe kubeera nti alina okwambala eddiba eggumu kubanga maama w'omwana alina stigma esookera ddala alina stigma ey'okubeera nti bw'atunuulira omwana we mu mbeera gy'alimu alina stigma ey'okubeera nti yayimirizaawo abaana alina stigma ey'okubeera nti abadde ne relationship gy'alowooza nti eri okay kati nga bwe twogera eyinza okuggwaawo emikisa mingi nnyo gy'okubeera nti eggwaawo tulina okutunuulira embeera ey'okubeera nti ono omwami n'omukyala ono bagenda kuba batya okuva olwaleero n'okuddako kubanga era mu bulamu bw'omukyala okiraba nti aba yeetaaga omwami kijja buzi oba okyagala oba tokyagala kiyinza okukulekamu emyaka 2 omwaka ogwokusatu ne kikutemba kati bwe kikutemba bw'ofubutuka bwoti gw'otomera yenna gw'okola ki gw'otoma kati oba olaba nti era bwe kyavuba ku kiri era kyakomawo n'afuna omuntu kati ojja ogambako nti ekyokutaano nti omuntu gw'ozaddemu omwana kubanga omuyinamu omwana oyo Haji kakati olina stigima endala y'okumanya nti abaana b'ono omuntu bagenda kuba batya jjukira taata waabwe ali mu kkomera simanyi oba yabadde breadwinner oba maama yabadde abeerabiririra ng'eri anoonyayo omukwano gwokka naye bw'abanga abadde ne role gy'azannya kuba abaana abato oba obajjeko kitaabwe naye ate olwana n'ebirowoozo ebyokubannyonnyola mu bulamu obukulu kitaabwe alirudda kuba tebajja kufunayo kitaabwe mulala ate abaana bo baagala nga maama yabazaala omuntu yenna yandyagadde abaana abalage taata we ne maama okutuuka embeera ng'esajja kudde kati ffe tugamba ng'abamateeka n'abalizigwe nti omwami oli alina okuba mu mbuga z'amateeka zimulamule kakati stigima omukyala gy'ayina yeey'okumanya ki ekiddako ku baana bano si baana bokka naye okumanya ekika ky'abaana bano kyo kigenda kubanga kimulaba kitya ekyo ekintu kituyanyiza abakyala kyova olaba nkugamba nti their tears will never dry and their hearts will never heal kubanga amazima gaba gasigala nti ye taata w'abaana bano ne bw'onoomugira otya ne bw'onoomukola otya ne bw'onoomuteekawa era asigala nga ye taata w'abaana bano kakati wakati mbeera eyo maama aba alina okuyambibwa kubanga mulwadde bwe twogerera yes aba alwana n'ebirowoozo alwana ne judicial system etannaggula kkubo kumuwa justice ate nga birwawo kuba justice delayed is justice denied kati birwawo okumuwa ekyokukola nti nkoze nti si ye mulamuzi si ye ki ate ye alimu ku bajulizi ate abajulizi kubanga omuwaabi waali noono omwana wakola ki waali n'olwekyo kati olina okumanya nti nno gavumenti naddala minisitule ya genda ngenda kuwandikira PS mmanyi nti agoberera ensonga eno ne minisita wa genda nti nno yensonga lwaki twateekawo abannamateeka abawolereza emisango gy'abaana kubanga ekitookedda nti emisango gya rape gya ssente nnyingi okugituukamu okutuuka okuwaayo enkwaso yali mu biteeteeyi byonna kati okatuusa obutuuso bajja kutuuka okusaba ebintu ng'ebintu byonna tosobola kati omwana wo mwesimbu naye waliwo abaana antuuka ali kye yayogedde enkya aba yakituusizza n'ayogera kintu kirala nnyo ate n'atuuka ne bakolagana naye n'atuuka nti anze muvubuka wange muleke ajja kumpasa kati n'otuuka okutuuka nga gw'oliwo ozungira mu kkooti naye kati omwana ow'emyaka 13 amaze okkiriziganya n'omuvubuka ow'18 19 n'abazadde bagambye kale tutegeraganye batuwadde embuzi katugende tukole ki abaana bawasibwe n'olwekyo twagala okusoosowaza ebintu ebikulu ebigenda okuyamba mu bulamu nga maama kubanga sawa zino embeera gy'olimu si nnungi n'akamu mu bwongo ate n'embeera ya obulamu obw'omu maaso obubwo n'obwa famire yo nabo bwetaaga okutunulwamu twetaaga okutunula ekintu ekyomunaana ekyenjigiriza y'omwana kubanga omwana oyo kati yeetaaga psychosocial support yeetaaga counseling kuba ne bw'ona omujjanjaba naawona waliwo ekintu ekitagenda muvamu ne bwakutunuulira obutunuulizi waliwo ekijja ne bwatunuulira omwami oli taata we waliwo ekijja ne bwajjukira engeri gye waleetamu omuntu aba ayingiremu nakyo waliwo ekijja ne bwayebuuza bwaki taata ye aluwa naye waliwo ekijja kwegamba kati oyo ne maama nabo balina okuweebwa
psychosocial support kye tulina okukolako era katulina okulaba education y'omwana nti eri etya era omwana oyo bw'aba nga ajjanjabwa ng'asobola okusoma era tuba tusomowa waliwo abantu bana Muslim charity bema mpandiikira ne baba nga bakwata omwana oyo ne bamuweerera ne bamulabirira kubanga tojja kusobola mangu ne bw'oba olabira omwana oyo muwe emmere omuwe relationship yammwe ejja kgenda nga eŋŋumu ngeri erina ebintu ebigikutte erina enjegere ezigikutte okutuukira ddala ekiseera ekiddako mu maaso bwe babeera nti osobola okufuna omwana oyo nga naawe oteredde nga naye omwakisesinga n'olwekyo nze ebintu ebisinga ebyange biba bya kukola biba practical mba saagala goba bintu bitagguka ate mba saagala kukola kintu nga mmanyi nti nno ekintu kyo tekiyamba muntu waliwo nekino ekisinze nze okumbazarenga ye statement ya poliisi tebayogerako baemphasizinga nnyo mmeeyi tebola mbadde omusaba nga like kyemubuuza akitangaazeemu baemphasizinga nti omwana bamukwata mmeeyi bw'okebera mu byuma ebya science kuba nze kati nina eddwaliro bw'okebera mu kyuma kisobola okuwa omwana penetration oba kyetuyita mu lulimi olunabuddu ti omwana enkwatibwa ye yaliwo ddi ne bw'oba oyagala omwana oyo yenkana ki ngono takubuulidde okebera mu magendo kati neekubuulira ddala omwana oyo yenkana ki kati ebyuma ebyo kati neebuuza nti nno eyo lipooti ani yagikoze yebyuma babigenze mu byawaka ebintu bingi nnyo mama kino wakatandika wakalaba bajja kukubuulira ebintu ebiva eyo ne statement nengisangamu bw'omwana yabagamba alina boyfriend ku ssomero exactly bajjakamu n'amanya ga boyfriend ku ssomero kyemba nkugamba nti nno njagala okuyamba okusobola okulaba nti nno ogenda mu bulamu obutuufu n'omwana agenda mu bulamu obutuufu musobole okwetengerera omwana waliwo ensobola abazungu bensobola okuwandikira London ne batuddamu munaku lumu baki ne batubulira nti omwana bakkiriza tumuyingize mu sisitimu eyo eweererwa erabirwa naye ng'omwinako access bulungi nnyo immediately kakati awo ubona olaba nti nno omwana wo ali bulungi kati omwana wo kasita omwana wo kasita n'abeera obulungi ajja kwegombesa atuuka okubeera ekyokulabirako mu bantu abalala kubanga bantu alhamdulillah tokaaba kubanga abantu bangi batuukibwako ebintu mu bulamu naye nga Katonda abireese okubaggulirawo ate ekkuba eddungi kati oyo omwana wo agenda kubeera w'amaanyi nnyo wano mu kitundu mu ggwanga ajja kusomesebwa Katonda akireese ekyo ate amuwe obulamu obulungi omwana alabirirwe omwana aweererwe omwana atuuke okubuulira abantu banne nga yennyini eyeeyogerera omwana atongozebwe Katonda ajja musitula Allah ajja musitula ogambe nti kyalooka ne kibaawo naye ate nga kibi so kati mwana tugenda abakulu waliwo abantu abatuuka enkya kubeera London era okwosa enkya bagenda kubeera mu kitundu ekyo kyennyini ekyo eky'obuyambi wano mu Uganda eno nnyina ndinga nkya olw'eggulo era bajja kubeera wano okwosa enkya kakati nja kusaba omukyala ajja kukola enteekateeka abazungu abo gyo batugako balabe nze bukasitanda omukyala nga abonyaabonyezebwa oba omwana era abantu bangi bavuddemu abona basenyonjo ba fresh kid baani ojjayo omwana n'omufuula ekyokulabirako byonna tujja bikola kubanga gavumenti erina judicial system naye nga bwenkugambye nti obwenkanya tebugwa bugwi kuva mu ggulu gwe wennyini omuwaabi nga bwenkugambye oteekwa okuba n'obujulizi
kati tuyinza kuforcinga poliisi nti kola obwenkanya nga tewali bizibiti. Era poliisi ejja kugamba nti ennaku ze tukutte omusibe ono ziyise mu nnaku eziragiddwa mu tteeka. Era tulina omuta avenga wabweru oba mulemye okuleeta ebizibiti. Ate ejja mugamba nti tetusobola kumwongerayo kubanga emisango guno gwa naggomola guwolezebwa mu kkooti ezawaggulu. Tetusobola mwongerayo nga fayiro si ntegeke. Ogenda okugamba nti leeta enkwanso oleeta bino nga tobirina. Egenda okugamba nti leeta ripooti eri mu ssaawa eziragiddwa oluvannyuma lw'okukwatibwa omwana okulaga biki ebiva mu mwana nakibite nga tewabikola kuba omwana yakuloopera luvannyuma. Kati ogenda ebyo byonna tubyagala tubibaddemu nze mpadde mu bintu ebyo Ruth ebbanga lyonna nze ndeka okulya emmere nengenda nengoberera omwana ali mwala wali naye ogenda okutuuka nga ekisenge kiggale nga tekiyitako. Kati kyolina okusooka okugira kwe kufuula omwana ow'ebbeeyi ennyo n'abaabirimu n'abali mu kkooti byonna ne bawulira nga balumwa. Lwaki ekintu ekyo omwana teyayambibwa naye ate omwana n'asuumusibwamu nafuuka ekintu ekitala ennyo mu ggwanga. N'olwekyo tujja kugaba bingi naye okwosa enkya abazungu abo bajja kubeera wano. Nja kujja balame oba akisoboka. Then nkuwe recommendation nga nabo weebali bakkirize okulabirira omwana oyo n'omuweerera buli kintu kyonna kyonna ekimukwatako n'okumukkiriza asule we tuteeka abantu abo bonna bulungi. N'okumulabirira ddala paka bwaliweza emyaka egisalira ng'asooka kwesalirawo. Yes, kati gwe okakkane tujja kusaba ministry ya gender esobole okukuwa support mu counseling. Yes, ate ogume ng'omukyala kubanga ffe abakyala tuzaala abaana abo naye tuba tweteeseteese ebijja. Omanye nti Katonda aleese ekintu kino, Allah subhanahu wa ta'ala aleese ekintu kino ng'alina okusoomooza kwa kuyisaamu era alina ensonga lwaki yakireese naye nga kijja omwana ajja kuba bulungi. Naye Mukama akuwe kyonna ky'olya ku mutima ky'obadde oyaayaanira. Me I know you like omukyala ayagala abakyala n'abaana. So toyanzeege. Yeah, kujja kusaawa ku kamera tutogere ebyaffe minisita ebire ne Hajjati ebibye kweka tukute biremekera ku kamera. Hajjati wasuze otya? Oli bulungi? Hajjati lwaki okola ebintu mu busungu? Okola ebintu mu bakazi Katonda yabakola atya Hajjati? Olaba bino ebintu by'otadde ku mawulire bino. Social media bino by'otadde ku social media. Oleetedde Haji obutalifuna mirembe kubanga kati omuntu singa afuna ekifaananyi ky'omwana wo n'akiteekayo ku bintu bino. Nze Hajjati sisobola kuwagira bino bye wakola bino. Emisango gino ogiraba giggwa tewali musango gutaggwa naye famire eri kulaba etya abaana bozadde mu Haji bali kulaba batya? Apaana Hajjati apaana kino nkiganye bino byokola tebikolwa muntu asuubira okuddamu okulaba omuntu munne. Enensi tetumalaamu Hajjati, enensi tetumalaamu. Bino byansi buli omu ajja kufa birikiwo naye omuntu akuwabula kukola bino ala musasu. Siri musiraamu naye kino kyemukoze kino kyokola tekiriiyo. Zuulah anakisuuyi Zuulah abadde ku mitimbagano gya TikTok where ng'agamba poliisi temuyambye omwana we ow'emyaka 14 bamusobyako. Omwana manya tetugenda kugabawa naye nga eyamusobyako yebbawo omukyala ono ate omwami we bayita Mwizeerwa Ali nga bonna batuuze ba Bweya Kajansi. So bwe twafuna amawulire gano
ne tuwulira nti n'omukyala yeemulugunya. Twayimukiramu ne tumakinga sure nti tutunula mu fayiro eno era ne tusobola okumatiza ofiisi ya DPP fayiro ne bagisanctioninga era nga wetwogerera Mwizeerwa ali ku alimanda. Bagamba kiri alleged nti omusango guno yaguza wakati wa May ne September mwaka guno. So thank you so much. Era nga wetubadde mu lunaku olwaliro bwondabye ewa Honourable Florence Nakiwala Kiyingi nga ali ne Hajjati no zuulah okuba ate nga bambi ekiyinza okunsanyusa okuba nti omwana bagenda muyambako okubanga ate batandika omuwa obulamu obujja babe nga bamujja mu mbeera gyalimu, because right now omwana ali mu depression, yennyamidde olw'embeera gye badde emutuusibwako. Newankubadde ebirala bigenda mu maaso naye tugenda kusooka ati tutunuulire omwana embeera gy'alimu ye well-being ye eri etya. So thank you so much Honourable Nakiwala Kiyingi. Tegana n'okwebaza Minisita w'abaana Dr. Balaam Bahalagale, erinnya lintawaanya. Dr. Balaam, thank you so much bambi olw'okubanga naawe ensonga eno wagiyingiddemu okulaba nti omwana afuna obwenkanya. Naye era njala n'okwebaza abalala kuli RPC Kampala South Afande Seeguya bambi webale nnyo okwanga balwana wezingira okulaba nga omwami ekajjansawo bali batandise okufutyanka ebintu ebimu okulaba nga tafuna police bond, okulaba nga omwana afuna obwenkanya. Director CID Afande Magambo n'abalala mwenna bambi thank you so much. DPP office ya DPP mwenna bebaza kubanga mulimu abalisoba bambi abafaayo kulaba nti nno ate ensonga z'omwana bazikwata mu ngeri ennungamu. Amu n'omulamuzi w'ekkooti y'e Kajjansi omulamuzi Gertrude, thank you so much because bali beetaaga n'okumuwa bail essaawa eyo, oba wali osobola n'omuwa bail naye n'osalawo ng'omukyala ng'omuzadde, I don't know if like your mother but ng'omukyala okulaba nti ogoberera ensonga entuufu nti omwami amateeka gasooke gamulamule olw'ekyabaawo, oba okulaba nga muwulira mu musango gwe okulaba nga gulimu oba eggumba oba temuli. So thank you so much. Era namwe mwenna bavudde okulaba nga muyamba ku Hajjati no zuulah, thank you so much. Thank you. Tukyagenda mu maaso n'okulaba nti ate bitambula bulungi, naye kaakati right now ekyokuba nga omwana ate agenda kufuna wasomera n'okubujjanjabi amu ne maama afune therapy eyo. Oh God, I can't thank you enough Honourable Nakiwala Kiyingi. Mumulabye byonna byayogedde ne byonna bituuseeko. Let me hope nti ate bijja kuvaamu ekirungi ddala. Bwetyo mbadde olunaku olwaliro njagala obbagaliza olunaku olulungi, nja kuwamba byonna bina bivuddeyo ebikwatagana ku nsonga eyo, naye ate era nga bwe tubabaza Mukama Katonda obulamu bw'atuwadde n'ezzadde ate tuwe n'amagezi okutegeera n'okumanya tuyinza okukuuma zadde lyaffe n'okukuuma amaka gaffe. Bannange Mukama tukweka emitima naye ate gafuna tuli bantu. Amu n'ekyo njagala obbagaliza olunaku olulungi. Until next time, ciao.